okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abooluganda, twebaza Mukama olw'omukisa guno gwatuwadde gweyongerayo n'ebyokuyiga eby'emyezi gino 3 nga tuyiga ku kitabo ekyakubiikulirwa. Myezi gino 3: April, May ne June. Kino ekitabo bye bimu ku bitabo byensinga okwagala. Kuba oba oliawo singa si bubaka obwo obuli mu kitabo kino, oba oliawo singa siri mu Seventh Day. N'olw'okuba nti nali nkisomyeko nekinsobera oba nekintabula, kyanyanguwira okuba nti we nafuna omuntu asobola okubinyonyola ng'akozesa Bayibuli, kyanyanguwira obubaka obwo okubuukiriza. Amanya gange nze Mugirya Muhammad nga ndi musinza mu Kampala Central SDA Church, abamu mumanyiwo nga ku center. So ewiki eno yonna tugenda kubeera nga tuyiga ku nnyiriri ezimu mu kitabo kino nga bwe tuze tuyiga n'abantu ab'enjawulo, naye ku mulundi guno munzikirize tubeere nga tugenda kwongerako kwa katundu katono, nga katundu kano njagala tubeere nga abaana baffe nabo tutambula nabo. Nja kubeera nga nekyokuyiga kyembawaako musobole okugabana n'abaana abo. Ensonga lwaki nkikoze bwe ntyo, ndi muweereza mu buweereza bw'abavubuka mu kanisa y'Abadvent. Adventure ne Pathfinder. Adventure nga nali nsomesa emyaka 7 kati ndi mu Pathfinder. So buli wembeera mba njagala okubeera nga abaana abo tutambulira wamu nabo. Katwewombeeke tusabe then tutandike n'ebyokuyiga. Kama ffe tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okubeera nga tukyali balamu. Olina ensonga lwaki tukyali balamu, lwaki okyatuleseewo. Tusaba otuyambe tusobole okutegeera ensonga eyo lwaki tukyali balamu, tusobole okubeera nga tukola ekyo ky'otwagaza. Eri abo abafiiriddwako abantu baabwe tusaba obagumye, abalwadde obajjanjabe, ate n'abo bali mu ngendo ezitali zimu, n'abo bategeka okugenda okola awamu n'abasomi abategeka okugenda ku masomero, batambuze batuuse yonna gye balaga n'emirembe. Wenti bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'okumakya erina kyenjigiriza. Bwe tuba tuzze mu baweereza baana bano abavubuka abato, abamu bayita baana naye tuba tubayita mu youth ministry nti bavubuka bato, junior youth. Pathfinder balina enyingo y'etteeka, mu tteeka lyabwe balina enyingo egamba nti keep the morning watch. Kyekino kyenyini kye tuliko, okubeera nga buli ssaawa tubeera n'ekyokuyiga, kusimbula oba okusimbukira mu byawandiikibwa. Eyo ennaku bya mpisa ya mukristaayo, okubeera nga tova waka nga toyogeddeeko na Mukamaawo eyakutonda, nga bwe tulaba muwandiisi bwa Zabbuli bwe yayogera mu Zabbuli Ensulo 1:2 nti ye yali nga buli ssaawa ayogera ne Mukamaawe ku makya, emisana n'akawungeezi. Ate ne tubeera n'abavubuka bano abalala basookerwako bennyini ba Adventure, balina nabo etteeka lyo ebitundu byabwe biri ennyingo zaabwe ziri 10. So olwaleero tujja kuyigako ku nnyingo 2 mu bumpimpi then tutandike ebyaffe eby'abakulu.
Ennyingo esooka egamba nti beera muwulize. Wano adventure oba omuyigiriza okubeera omuwulize eri abazadde be, abasomesa be n'abantu Katonda be yatuteekawo okutukulembera, katugeze nga mu makanisa ne mu nsi, abakulembeze ab'ensi. Naye alina kubeera muwulize ku bintu ebituufu, si kubeera muwulize eri omuntu ate agenda ali kumuyigiriza okukola ebitaweesa Mukama kitiibwa oba ebitakwatagana na kigambo kye nga bwekiri. Then ennyingo ey'okubiri ku Adventure egamba be pure. Aba omuyigiriza okubeera nga mulongoofu. Wali oba oyagadde okumuwa ebyawandiikibwa ebikwatagana ku kubeera omuwulize, osobola okumusomera Abefeso Ensula 6 olunyiriri olusooka, ezo zigenda zisoma naye mu budde obw'eddembe nga bw'olowooza okumutegeka kugenda ku ssomero osobola okubeera n'ekyomuyigiriza. Then era okubeera omuwulize osobola okumuwa ekyafaayo kya Musa bwe bamugamba nti genda oyogere n'ejjinja ate ye n'alikuba bukubi, mumanye ebyavaamu nga kyamuleetera obutatuuka mu nsi esuubize. So olina okumuyigiriza nti okubeera omuwulize eri Katonda kikulu. Then era n'omwana ekyokulabirako ekirala ekya kabaka asooka owa Isirayiri Sawulo. Mukama bwe yamuwa ebiragiro n'atabigenderako, bw'oba osomye Samwiri ekisooka Ensulo 15 mumanye ebyavaamu tebyali birungi ng'obwakabaka bwe bwamugibwako. Ate ne Yona ekyo eyo sitoola abaana bagimanye nnyo era bagyagala nnyo, okubeera nti obutali buwulize eri Katonda mumanye kye kyamutuusaako. So ebyo osobola okubijja nga ebyokuyiga n'oyigiriza omwana wo. Kyolina okutegeera nti mu buweereza buno Adventure Pathfinder era nga Bayibuli weeraga omusomesa omutuufu muzadde ate era ye musomesa asooka, ffe just tubayambako buyambi. Naye okubeera omulongoofu osobola okumugirayo Matayo 5:8 n'Abafiripi 4:8 ne Zabbuli 24 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Katudde ku byaffe okubiikulirwa gwe tuliko. Leero tuli ku lunaku olusooka mu wiiki ate nga lwe lunaku olusoose mu mwezi. Eno wiiki ejja kunyanguwira nnyo kuba ekwataganira ddala n'embala ya Bayibuli entuufu. Nebaza Mukama okuba nti bampadde eno wiiki. Leero olunaku lwa Sande olusooka mu wiiki ate nga lumu mwezi ogw'omukaaga. Tuli ku lunaku ekyokuyiga ekigamba nti Amateeka ne bannabbi. Obukozi tubadde tugenze tuyiga emabega wonna ne twalabidde abajulirwa ababiri era nga tumanyi nti kyabadde kitegeeza ekigambo kya Katonda mu bitundu bibiri, endagaano empya n'enkaadi. Kakati wano olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lugambye Amateeka ne bannabbi. Ekyo kitegeeza ki? Kitugenda okuyiga ku olunaku olwaleero. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lugambye okubiikirira 11:6 kansomeyo Bayibuli yeeyogerere egamba abo balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba eremenga okutoonya mu nnaku ez'okutegeeza kwabwe, era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi era n'okubonyaabonya ensi n'ebibonyoobonyo byonna emirundi emingi nga bwe baagala. Wano waliwo obutyabaga obwogerwako mu mirundi ebiri, ekyeya n'ebibonyoobonyo. Bwe tufumiitiriza ku kyeya mu byawandiikibwa ekitera okujja mu birowoozo byaffe kye kiseera ky'Eriya. Mujjukira ebiseera ebyo Eriya bwe yasaba enkuba ereme okutoonya era n'etatoonya ku nsi emyaka 3 n'emyezi 6 oba myaka 3 n'ekitundu. Ebyo osobola okubisanga mu Yakobo Ensula ya 5 olunyiriri lwa 17. Naye ate ebyo bitandiikira eri mu Bassekabaka ekisooka Ensula y'e17 n'ey'18 bw'oba oyagadde okutegeera sitoola eyo bwe yali. Bwe tufumiitiriza ku kibonyoobonyo mu byawandiikibwa tutera okulowooza mu kiseera kya Musa.
tujjukira bwe yaleeta ebibonyoobonyo ku Misiri, bwe yayimusa omuggo n'akuba amazzi agali mu migga, amazzi gonna agali mu mugga ne gafuuka omusaayi. Awo tusobola oba oyagadde okwongera okubitegeera, osobola okuddayo mu kuva ensuula okuva ku y'omusanvu paka ku y'ekumi-n'ebbiri. Awo osobola okutegeera ebibonyoobonyo ebyo bitwogerako. Kyamazima Musa yaleeta so si kimu naye ebibonyoobonyo 10. Abasajja bano bombi nga bwe tubalabye, Musa ne Eriya, ng'olunyiriri olw'okujjukira bwe lugambye, baali babaka ba Katonda. Bino tebaabikola mu maanyi gaabwe naye olw'okwagala Katonda. Abamu bakkiriza nti abajulirwa ababiri abaakubiikulirwa ye Musa yennyini ne Eriya. Naye Musa ne Eriya wano bubonero kyokka. Mujjukire wano we tuba tuli kuyiga Bayibuli okuyita mu bitabo naddala kubiikulirwa ne Daniel n'ebitabo ebirala okusinga bijjudde bubonero. Ate kitukoze bulungi okubeera nti eno kwota lesoni y'abakulu era eri kutuyigiriza okuyiga ebyawandiikibwa n'okuyigiriza obubaka obw'okulokolebwa naye nga tukozesa obubonero obuli mu byawandiikibwa. So ne wano bali kutuyigiriza nti bano tulina okutegeera nti wano mu lunyiriri luno baakozesebwa nga bubonero. Tebabikola mu maanyi gaabwe naye olw'okwagala kwa Katonda. Batugambye nti naye Musa ne Eriya wano bubonero kyokka. Bayimirirawo buli omu ku lw'amateeka ne bannabbi. Nga ye Musa yayimirirawo ku lw'amateeka kuba amateeka Mukama gwe yayisaamu amateeka 10 n'amateeka amalala agaali gatambulirwako ensonga mu bitundu mu ngeri ez'enjawulo, mu by'obufuzi bwa Isirayiri, mu by'eddiini, okusinza engeri y'okusinzaamu Mukama. Amateeka amalala agagobererwa era gayitira muntu omu Musa. Ate ye Eriya ayimirira ku lw'abannabbi. Nga bwe tugambye alina bintu bingi eby'amaanyi bye yakola. Emabegaawo lesoni 2 ezisembyeyo mwojjukira nti yatuuka n'okulagira omuliro ne guva waggulu ne gutta abalabe be abaali bamuyiga kabaka omulabe we bwe yali asindise. Ate era tumanya nti era Eriya oyo y'omu ye nnabbi yekka oba ye muntu yekka ng'ogyeko Enoka, ye muntu yekka yatwalibwa mu ggulu nga mulamu. So kyova olaba nti abeera nabbi wa njawulo. So mujjukire amateeka ga Musa omuddu wange ge namulagirira kukolebwa olwa Isirayiri yeena, ebiragiro n'emisango. Laba ndibatumira Eriya nabbi olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama nga terunnaba kutuuka. Era alikyusa omutima gw'abakitaabwe eri abaana n'omutima gw'abaana eri bakitaabwe, neme okujja n'enkuba ensi n'ekikolimo. Ebyo tubisomye mu Malaki ensuula y'okuna lunyiriri olwokuna paka olw'omukaaga. Amateeka ne bannabbi lyali linnya eritegeeza ebyawandiikibwa byonna mu bulambalamba bwabyo. Era wetegereze nti Yesu ng'ayigiriza ng'alaga obukulu bw'amateeka 10 mu bitundu 2: okwagala Katonda n'okwagala omuntu munno.
singa tuba tusomyeyo okubeera nga tusobola okukakasa nti ekigambo oba akabonero akagamba nti bannabbi n'amateeka kaali kategeeza bayibuli mu bitundu bibiri. Ey'endagaano enkadde baali bategeeza kyawandiikibwa olw'ensonga nti ku mulembe gwa Yesu ebyawandiikibwa byali bya ndagaano nkadde, empya yali tannaba kuwandiikibwa. So awo mu biseera bya Yesu Katonda yayogeranga nti bannabbi n'abatume yali ategeeza bayibuli. Katusooke tusomeyo ku bigambo bya Yesu Matayo Ensulo 22 olunyiriri olwa 37 paka ku 4. Abiri mu 2 37 paka ku 4 agamba naye n'amugamba nti jagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna. Ekyo kiviira ddala mu ndagaano nkadde. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. N'ekyokubiri ekifaanana kye kino nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala weeka. N'ayongerako olwana nti mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira. Ate ne bwe tuba tuuzeeyo era mu Matayo ensuula ey'okutaano olunyiriri olw'17 paka 19 Yesu era still akozesa ekigambo amateeka ne bannabbi okutegeeza ebyawandiikibwa byonna nga bwe byali mu biseera bye. 17 agamba, Matayo 5:17 agamba temulowoozanga nti najja okuddibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kuddibya wabula okutuukiriza. Kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuuka bwe liriggwaawo ennukuta emu newaakubadde akatoonyeze akamu ak'omu mateeka tekaligwawo okutuusa byonna bwe birimala okutuukirira. Kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era anaayigirizanga abantu bw'atyo aliyitibwa mutono mu bwakabaka bw'omu ggulu. Naye buli anaakwatanga era anaayigirizanga oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka bw'omu ggulu. So wano mu bigambo bya Yesu mwenyini atulaze nti buli wosanga ekigambo mu Bayibuli ekigamba nti amateeka ne bannabbi aba ayogera ku kigambo kya Katonda. Kati saa zino kye tumanyi nti kirimu endagaano empya n'endagaano enkadde. Go amateeka tegawandiikibwa ku bipande. Tegawandiikibwa ku bipande bibiri eby'amayinja. Obukoosi bw'oba nga osomye kuva ensuula eya 34 akanyiri akasooka n'akookuna kakulaga nti amateeka gawandiikibwa ku bipande bibiri n'omukono gwa Mukama gwenyini nga yageewandiikira. Okuva ensuula 34 olunyiriri olusooka lugamba Mukama n'agamba Musa nti bwe baagira ebipande bibiri. Jjukira wano ebipande ebyasooka Katonda mwenyini bye yabajja. Ojjukira nti Musa bwe yali ng'akomyewo ku lusozi amaze ennaku 40 akomyewo wansi abantu badde bali mu kusinziza bifaananyi ebyo ebipande we yabikuba wansi ne bimenyeka. Katonda n'Adamu n'amugamba nti wano
namugamba okuva 3 mu nnyo olunya olusooka nti namugamba nti weebaagira ebipande 2 eby'amayinja ebifaanana ng'ebyoluberyeberye jjukira era mu kusooka Katonda yawandiika ku bipande ebyo nawana era ali kumugamba bw'ati nti nange ndiwandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande ebyoluberyeberye bye wamenya. Olunya olwokuna agamba nti n'abaaja ebipande 2 ebifaanana ng'ebyoluberyeberye Musa n'agolokoka enkya mu makya n'alinnya ku lusozi Sinaayi Mukama nga bwe yamulagira n'atwala mu ngalo. Batugambye nti Yesu bwe yafuusibwa batubuuziza nti Yesu bwe yafuusibwa baani abaalabika? Of course abaalabika ye Musa ayimirirawo ku lw'amateeka ne Eriya. Jjukira nti Musa yadde yafa naye Katonda yamuwa omukisa ogw'enjawulo nti yamala n'amuzuukiza era bwe yazuukira mu ggulu gy'ali. Era wano mu kufuusibwa mu Matayo ku lusozi lw'okufuusibwa Matayo Ensulo 17 abantu bano 2 baalabika bwe tuli kulabira mu bubonero obwa Eriya ne Musa ng'okuyimirirayo ku Bayibuli yonna bannabbi n'amateeka. Matayo 17 okuva ku lunyiriri olusooka paka olwokusatu wagamba we wati nti ennaku 6 bwe zaayitawo Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa ku lusozi oluwanvu bokka n'afuusibwa mu maaso gaabwe amaaso ge gamasamasa ng'enjuba ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba Musa ne Eriya ne balabikira nga boogera naye. Sigenda kumalayo emboozi nga bwe yali naye era bano tulaba nti abantu bano bajja ne banyumyamu ne Yesu. Jjukira Yesu yali anaatera okutufiirira naye nga bw'oba osomye era ebitabo ebirala biraga nti ensonga lwaki abantu bano bajja Musa ne Eriya okusooka balina okugumya Yesu abeeri kuba singa Yesu yali nga tabadde successful mission ye nabo eggulu lyali libayise mu ngalo. Then ekirala nga bwe tugambye nti Musa ne Eriya bayimirirawo ku lwa mateeka ne bannabbi ekitegeeza nti Yesu alina okutuukiriza amateeka bye gamuwandiikibwako ne bannabbi ne bamuwandiikibwako. Ate era ekirala ekyokuyiga mu bantu bano okubeera nga baalabika, Musa yali yayimirirawo ku lw'abantu bonna abaliba nga baasooka kufa ne bazuukizibwa. Of course Yesu bw'anaajja omulundi ogwokubiri agenda atuzuukiza bwe tuliba nga tulimu abo abaliba baafa. So kati Musa yali ayimirira ku lw'abantu abo, ate Eriya yali ayimirira ku lw'abantu abagenda okugenda mu ggulu nga tabaleze ku kufa. Abo Yesu balisanga nga balamu naye nga batukuvu, abo tebalirega kufa. So abantu bano bankizo nnyo nga bwe tulabye nti ekisooka bayimirirawo ku lwa Bayibuli yonna olw'ensonga nti Musa ayimirirawo ku lw'amateeka, Eriya n'ayimirirawo ku lw'abannabbi. Yesu kujja mu buntu ng'omuntu yalina okutuukiriza bannabbi bonna bye baayogera ate n'amateeka byonna bye gaali gasaba okubeera nti gwe nange tusobola okubeera nga tuukirizibwa mu maaso ga Mukama, kuba awatali Yesu n'obutuukirivu bwe tewali asobola kulaba Mukama Katonda. Kuba ffeena twayonoona, ekyo buli omu akirise akimanyi
nti ku nsi kuno tewali muntu gw'osobola kutunulira nga ali 100 nga talina nsobi yonna gy'akola, ffenna twayonoona. Batugambye nti obubonero obweyoleka obukattiriza ebigambo bya Kristo nti temulowoozanga nti najja okudibya amateeka oba ebyaba Nnabbi, sajja kudibya wabula okutuukiriza. Nga bwe tulabye mu Matayo 5:17, Yesu kigambo wa Katonda eyafuuka omuntu. Yatuukiriza byonna ebyalagulwa mu byawandiikibwa. Era ekisuubizo kye kimu ekikolebwa mu kubiikulirwa. Byonna ebiragulwako abajulirwa ababiri byakutuukirira. Okuyiga kwaffe okw'olwaleero bwe kutyo bwe kugenze. Katulabagane enkya nga Mukama asiimye, naye okweyongera okuyiga osobola okusoma ku Zabbuli Ensulo 4, olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana, ate era ne Yokaana Ensulo esooka olunyiriri olw'14, n'Abeebulaniya Ensulo ey'okuna akanyiriri ake12. Katusabe. Mukama Katonda tukwebaza olw'okuba watuwa ekigambo kyo. Tukwebaza olw'obubaka bwonna bwe watulaga okuyita mu mateeka ge wawa Musa, ate n'obubaka bwonna bwe watuwa okuyita mu bannabbi. Omwana wo Yesu Kristo bwe yalina okutuukiriza mu buntu, ate era bwe yatuukiriza 100 tusaba otuyambe ekigambo kyo kibeere eky'okutulungamya, si kutusaya musango, naye tubeere nga kisobola okukitambuliramu, ate n'okuyigiriza abalala basobole okutuukiriza, ffenna tusobole okutuukiriza ebyo ebitugwanidde ng'abantu, era nga twesigulira ku ebyo Mukama bye watukolera ku musalaba. Ewiiki eno yonna tusaba kuyiga kutugenda okubeera nakwo okuwa omukisa, ate n'emirimu gy'engalo gyaffe nziwa omukisa bwe nti bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.